Secretary General David Lewis Rubongoya olwaleero akulembeddemu abanene mu kibiina kya National Platform People Power ne bagenda ekitalya okukyalirako baganda baffe abaasibwa abali eyo era nga eno agenze ne Edi Mutwe n'abalala bangi. Eno Secretary General ategeezezza nti bano basanze mu mbeera nga bagumu naye nga balumwa obusibe okuba nti abalamuzi ababadde bagenda okubawa beyiro ate babagambye mbu bagenze Somalia bwe batyo nabo nga bagenda kufuna sekukkulu eyokusatu nga bagiriira mu nkomyo awatali musango nagumu gwe bazza. Ono abategeezezza nti obusibe buggwa era bagume naffe tulina okwongeramu amaanyi twongere okubanja baganda baffe bonna gye bali mu makomera bateebwe. Ebigambo biwandiise no mu Lunyaanyimbe era ngenda kumala mbikuddizeeko wano mu lulya wujju ate tusobole okutambulira wamu. Agambye nti yet again we made a trip to Kitalya prison today to check on our comrades in detention there. Ekituufu obusibe obusibe bubaluma. Many of them have lost loved ones while in detention, including Simon Chijambu, who lost his uncle last week. They are very sad that they are set to spend their third end-of-year holidays, including Christmas, in detention for no crime whatsoever. Their case was coming up a few weeks back for another bail hearing, only for them to be told that members of the court had traveled to Somalia. How sad. They are grateful for the steps taken to demand for their release, but request that we step up the effort. Nti neera tusobodde okugendako ekitalya mu kkomera eryo olunaku olwaleero okukebera oba okukyalira ku baganda baffe abasibe abali eyo. Ekituufu kiri nti obusibe balumwa obusibe buno bubaluma nnyo. Abasinga ku bo bafiiriddwako abantu baabwe nga bali eyo mu kkomera. Muno nga mulimu ne muganda waffe Simon Kijambu eyafiirwa kojjaawe oba yafiirwa taata w'omuto oba kojjaawe wiiki ewedde. Mbutuufu banyiivu era balumwa bali mu bulumi bw'amaanyi nti bagenda kutwala sekukkulu ey'okusatu nga bali mu nkomyo watali musango nagumu gwe bazza nga muno mwotwalidde ne Christmas eno ennungi amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga bali mu kkomera awatali musango. Agamba nti wabadde omusango gwabwe gulina okukomawo mu mbuga mu kkooti okusobola okweyimirirwa okusaba beyiro bawuze nga bava bweru, wabula kyabadde kibi nnyo bwe bategeezeddwa nti ate abalamuzi abadde balina okukola omulimu guno batambuddemu bagenze Somalia. Awulira obulumi obwo kyannaku. N'agamba nti wabula basanyufu olw'ebyo ebiri mu kukolebwa bannaffe abakulembeze kya National Platform ne bannamateeka baabwe okulaba nga ate bateebwa, wabula batusabye twongezeemuko ku maanyi, twongezeemuko ekibuli mu kubabanja basobole ate okuvaayo. Bwe bityo ebigambo bya Secretary General Lewis Rubongoya badde n'agamba nti free all political prisoners Uganda, bring back our people. Mute abasibe bonna ebyobufuzi ate mukomyewo abantu baffe. Bwamaze n'atutayoko ku bufaananyi buno Uganda prisons Kitalya katulabemukko naffe tusobole ate okutambula n'okutegeera era n'okumanya. Akatuwadde ako kalaba kapica k'Ekitalya. Uganda Prisons Service UG Prison Kitalya PO Box 120 Wakiso Telefina 0464 660059 oba 0718495585 otyo 7 kilometers okutuuka Ekitalya awo.
nakatutera ng'agamba nti people power our power obusibe bumala ne buggwa otyo bw'amaze ate era n'atuterako ne kano kuli bagenze nabo kuno kuliko muganda waffe Edi Mutwe tulinako n'abalala abatambudde nabo aliho omukyalo ono wa Wolofeya naye n'atuwona akafaananyi ako ak'ekkomera baganda baffe gye bawangaalira eyo mu busibe awatali musango nagumu gwe bazza wabula okubasibira obwemage. Awo nno bano be basanze abasibe abali mu kubonaabona abava okusitula okulima beetisse emmere gye bagenda okulya mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu mu nnaku enzibu ennyo. Beebo baganda baffe nga bw'obalaba abali eyo abasibe embeera bwetyo gye balimu naye nga tumanyi nti kijja kuggwa one day one time. Tujja kuba nga tuddamu okubalaba okubafuna nga bakola emirimu gyabwe kuba tebalina musango tewali kye baakola tewali gwe babba tewali gwe baakuba tewali nti oba balina ekintu ekikyamu kye baakola wabula kwagala nkyukakyuka mu ggwanga Uganda kwagala kulaba ku bukulembeze bujja kwagala kulaba ku mukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atudde mu ntebe kyekyabakwatisa kyekyabasibya era kyekibakuumidde mu nkomi eyo gye bali naye nga tulina okukkiriza n'okukakasa mu mitima gyaffe munda muli nti one day abantu bano bajja kuteebwa ate tuddemu tubalabe tuddemu tubeere nabo tuddemu emirimu tugikole nabo buli kimu kitambule bulungi nga kigenda mu maaso era tukakasa nti bino ebigoye bya kyenvu bajja kubivaamu one day mu kukkiriza kwa Mukama Katonda gavumenti ng'eteredde bajja kubivaamu tusobole okutambula mu maggwe nga tugenda mu maaso n'ensi yaffe buli kimu kibe nga kitambula bulungi tusobole okugyeyagalira mu Uganda yaffe eno. Ateebereza embeera gye bayitamu naye bijja kuggwa kuba tebalina musango baganda baffe abo tebalina buzibu bwonna bwe baakola muntu n'omu wabula okugyako okwagala enkyukakyuka. Tubasabira essaala ennungi essaala ey'omwanguka essaala ennene abantu baffe abo bateebwe abantu baffe abo basumuke baveeyo bakomewo basange abaana baabwe basange bakyala baabwe basange bamaama bataata basange eŋŋanda zaabwe n'emirimu gyabwe emirimu ya labbi kale nagyo bwe giba gikyaliwo bagisange naye kyemmanyi kujja kuba kuddamu buto kutandika buto buli kimu kyafa buli kimu kyazinga buli kimu kyayonooneka naye ku buyinza bwa Mukama tumanyi bajja kuddamu bijja kuddamu buli kimu kijja kuddamu kitambule bulungi kigende mu maaso era buli kimu kitambule nga kyamuzinzi. Kulikayo Secretary General Edi Mutwe buli omu atambudde nabo kulikirayo ddala kya muwendo nnyo ekyensusso ekyo kyekikolwa kya bode okuba nti ate musobodde okukyalira ku baganda baffe okubazzaamu amaanyi okwongera okubagumya n'okwongera okubawa courage nti nno obusibe buggwa era one day bagenda kuba tebaliyo eyo nga tebakomyewo eno nga Uganda kinyuma kitunyumira kitambula bulungi anti ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okulayira nga John Museveni amaze okutaka ku katonda kannyuma olwo nga Uganda eri nnomo nga buli kimu kiri nnomo awatali kutta bantu awatali kutulugunya abantu awatali kuwamba abantu awatali kutyobala ddembe ly'abuntu awatali kubba bululu nga paalamenti ekola bulungi nga buli kimu wamma kitambula bulungi ng'omusolo gwegwo ogusaanidde okuweebwa nga amalwaliro galimu eddagala nga amasomero ge gag'omulembe wamma ng'enguudo kawerette si bye bino era John Museveni leero ate ebitubuzaako eddembe. So twongere okusaba ennyo baganda baffe bano baveeyo kuba tebalina musango nagumu gwe bazza wabula okwagala ensi yaabwe bwe buzibu obwo ate abasajja lwaki babasibye ebbanga lino lyonna almost emyaka 3 nga bannaffe bali eyo. Kati nno bannayuganda ab'enjawulo bannankyukakyuka banna people power banna struggle okuva ebule n'ebweya emitala amayanja eyo Uganda Africa bonna bannayuganda gye bali ngo batwalidde wamu bakwatidde wamu nabo ne baweereza obubaka bwabwe obw'enjawulo eri abantu bano okubasabira n'okubazzaamu amaanyi n'okwongera okwezaamu amaanyi tulina okulwana olutalo luno
tusobole okuwangula okujagana ffe mu nkobyo. Ntandise ne Battle K live agame thanks SG. Thank you SG. Bukenya Moses Waiza n'agamba kabube D kijja kuggwa baboyi bange just jazela just kaseera buseera era tuli wamu nammwe kubanga manyi kyemuyitamu naye mugume. Muwanguzi Andrew Pastor n'agamba Psalms 690 33 naga the Lord hears the needy and does not despise his captive people. Nanyanzi Christine n'agamba kulikayo nnyo taata. Bagonza Thomas n'agamba we are gonna step up the effort for demanding for their release. Gaddafi Bumba n'agamba ebyaddala obusibe buluma naye mwebale nnyo obutabasuulirira Katonda abongere obuvumu naye tweyongere okulwana era kyekyo. Ekyasimire Fiona n'agamba we need to stand up and fight for our brothers. Frat Kima n'agamba thank you for not forgetting about them. JB Building and Construction n'agamba kampadaba okay. Plosi n'agamba Museveni lwaki tova ku bantu baffe. Lubega Richard n'agamba Mukama yamba taata abantu baffe abasibibwa obwerere bayimbulwe Mukama tema ekkubo welitali. Okay. Serunkuuma John Bosco n'agamba we shall overcome. Okay. Ibi Sebi Nasa Great Worker SG Eminovic Asha n'agamba Ugandan courts prisons themselves. Justice delayed is justice denied. Period. Free those innocent Ugandans. This is their homeland. They gotta have freedom of speech and expression. It's God-given. Come Mr. Politician. Okay. Hade Flower Nagama Yambala we shall overcome. Nakasi Plosi, thanks you also much. SG Loja Boy Nagamba, this is so touching. Popo naga free of political prisoners. Elizabeth Namutebi Nagamba tears in the eyes while reading. Wambale Geoffrey Nagamba step up the effort. Maureen Shem Naga so heartbreaking. Chazua Chagulanyi free of political prisoners Uganda. Doreen Pankins Naga we love you SG. Musoke Medi Naga thank you so much SG. Navisel Naga one day they gonna be free. Just we to keep on pressing and demanding for their release. We'll be back. Kavuma Kenneth Tina Nakalinzi Naga God bless you. SG Uganda wake up Naga one they be free. Okay. Embeera bwetyo bweri. Secretary General WS Bonga yakulikayo ne banno mugenzi okukyalira ku baganda baffe. Tulina okukkiriza nti obusibe buggwa era bujja kuggwa baganda baffe bajja kukomawo ate baddemu bakole emirimu gyabwe. Kale nno nange mbagala nnyo mwenna abaliko na mwenna abasabe essaala twongere okusaba nga tusabira baganda baffe bano Omukama atujune aggulewo ekkubo aggulewo enzigi z'ekkomera ate basomole okukomawo okukola emirimu gyabwe n'okusinkana abaana baabwe bakyala baabwe emirimu gyabwe buli kimu kitambule bulungi nga bwe twakibala mu Uganda empya nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mbagala nnyo Dunda Lugaba Namugereka atakuumira mpeera nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo bataayi mweraba.